Talkers gather. Whatever I think and gather gets, it is time for some Rugambo. Banangerero sazawo nengamba nkoye comments zamwe zokubanga mu manja list y'abayimbi abasinga okuba ababi. Okitegera mu manjiza abayimbi abasinga okuba ababi. Koze kantule wansi mbasengeje mbalaberabe mbakolera list eno. Si mu bubi temunyigira temumpalana temunumba ku Power King si ye Friday. Anyways, banange eno list je nkukoledde ye yaba celebubo abayimbi abasinga okubeera ababi ng'oyo matuba omutunulira ogamba yadde ndi TikTok omunaku omubi naye nange oyo nedda bamumpanga yakava mu buliri sirina gye mutwala nga mu butuufu bw'omutunulira yadde nga talina makeup olemwa okitegeera katutandike lisiti tugitandikire wansi nga tudda waggulu oba tugitandikire waggulu nga tugidda wansi tena situtandikire wonna wetusanze kale tugende maaso umarasese. Anyways, tutandise n'omuyimbi gwe bayita Gracecan. Oyo ye bambi ebyaddala sikulimba sikuwaayiriza bw'omugwako nga yakava mu buliri oyinza okudduka n'ogamba yono omuyimbi wange yanyimbira akayimba akalungi bambi Gracecan mubi nnyo nga gye nkikomezza abasinga kumwe mukiraba ndowooza ebifaananyi bye mubiraba mubi oyo newe bamukuweerako ente n'embuzi mukwano gwange tolina gy'osobola kumutwala bambi atiisa. Ne tugenda ku muyimbi omulala asinga amafiga naye nga feesi era ekyaganye bamuyita Shakira. Omuyimbi oyo nno y'omu ku bayimbi kati abegulidde erinnya mu kwebranding obulungi. Muyimbi wa kabi ayimba bulungi ayina figa ayambala bulungi naye feesi ekyaganye atera n'okubba ku mirimu by the Shakira nkutumiddeko nnyo kwagala nnyo nga gye nkikomeza naye Shakira oli mubi ekyo kyosaagala kukirumamu yadde otera okumpa ku ssente. Omuyimbi naddako mukazi wa mpisa wagonjebwa alina empisa y'omu ku bayimbi ababandi ab'amaanyi. Sikyogera mubi naye Morini n'antume mubi kale teyandibadde mubi naye omumwa guno gwagenda ne gugejja munene gwagenda ne gutta feesi yonna. So Morini n'antume mubi naye nga muyimbi mulungi ayimba bulungi. Ne tugenda ku muyimbi akyasiza okuba nga awangadde mu bufumbo ng'afumbye nga mu butuufu buli kapa erabira ku bo. Oyo no si mulala wabula Irene Namatovu. Ono yayimbira kabaka Irina oyo vayo kyawule feesi oyo bannanga omukyala yabijja omukyala aliko omumwa omukyala aliko ennyindo oba kiki toyinza na kukitegeera naye ng'oyo mukazi naye mubi si mu bubi sifa ababijjisa tetwagala mutwetike ate temunyiga. Ne tuva ku oyo nno ne tugenda ku muyimbi omulala si mulala wabula Chosenbeck nkwagala nnyo balayisinga ngoma yasinga okwagala no ku TikTok nga Dr. Cephco naye mune list naawe kugutte oli mukale tewandibadde mubiye naye ennyindo yagenda neegejja eringa kitebe kya gaali bana Chosenbeck oba kiki ate n'ogattako obumpi si yakwata mu kizigo leero luno. Anyways, Chosenbeck nkwagala nnyo Dr. Cephco kimwe kiva nkukolera challenges ziri ez'amaanyi nga tozasudde naye nga amazima go googerweko bambi oli kabi si mu bubi tonyumba nonyigira. Tugenda ku muntu omulala banange list ekyagendera ddala maaso naye nga kiri kitya ka pressure mukawulira nawe osobola okumenkinga omuyimbi ate n'ababi si bayimbi bakazi bokka ne mu basajja waliyo ababi ng'oyiwa omutunulire omugamba John Black wallahi nowe bakumpeerako ebiralo by'ente sikutwala okitegeera naye nga ne John Black mubi si mu bubi ate ye muddugavu. Anyways okuba omweru sibwe bulungi naye nga ne John Black mubi. Ne tugende wa ankaza Dennis naye list bagiwandiise bubi wamala tugenda mu ankaza wimuze mu bakyala yadde Dennis ojja kunkuya ankazawi banange ankazawi naye mubi bambi obunyo bwagenda ne buyimpa oba yali alya mayirungi oba kiki nze siyinza kulimba naye nga naye mubi era oba wakutumya ababi ng'oyagala okufuna ebirabo bwetwala butwazi ankazawi ojja kwewangulira. Ne tugende one Mary bata nabere naye bata oli mubi wakula bubi sinakozewa banange nga tuvudde ku Mary Bata ne tugende warabadaba banerabadaba ina amanya oba kiki ze yankuliramu ng'omunya waneeno maaso ababwate
Rabadaba oli mubi ate gana amanyo gagenda ne gavaayo. Genda bagakole bagazze munda. Kiki watugamba wakulira mu gate olina ssente. Genda bakola amanyo ffe totwasamira. Ne tugenda w'omukyala asinga okunyeenya ebbuto ne bbina n'andujja. Naye mubi by'okusaaga bantu mmwe. Agenda nayambala buno buwigo bwasookawo buno bwa Manga Dalena. Tene siba buyita bata? Maria Tereza. Obo Maria Tereza obo. Naye. Nadyoka yechanga mbwazina zino terinnyumira. Anyways, tuve wanandite tugende wa Irene Ntale. Bana Irene Ntale yabulirawa? Jobeera jembeera. Hey! Oyo, bana Irene Ntale naye mubi. Agenda naye mole ebyabalungi, naye gira ebiviiri mbuno bibike side emu, naye lagalaga ye mubi. Fese ringe Irene Ntale naye bakutuma ababi bambi omutwala si mu bubi. Banango no gwenzira kuba nababiri abasembayo be bakutengule. Abo be bakutengule. Rape werazera zembuno oli mulungi naye bikyaganya okuvaayo. Sente ozikutteko buli kimu okikoze, oguze makeup ow'ebbeeyi, ofunye omusajja alina sente naye ennyindo ekyakuyiyeeyo. N'abakuba ebifaananyi bafubye ojja editinga ogikoza naye ffe abakulabako ng'ova ku TV mukwano tukulaba tukumanyi. Kibulamu nnyo terezaamu. Ne tugenda ku mulala oyo ye bambi engula ali kimuggyako nja kufa naye. Kasita Twakfidi balance ne twakalo kasita ogendo cha muyagala fete busi bana kali mugenda zanga mwana kalo kasita fete busi ndala ku mwana wa mwina wenfunira wenti kubifaananyi ebyo byowelagala gambu nokweka face ye tugenda kuginoonya tujja kugifuna ate tugirete wano tugiteeseeko okitegeera tosobola okweka mwana nga olokati ebyokukweka abaana banaye mubirekere bali abalungi balwema bagundi bajuliana be bakweka abaana baabwe kuba bo balungi naye kati gwoli mubi bamutuufu okweka omwana nga mubi tukirizibwa okweka omwana nga mubi oyitawa oba kiki naye nga nkwagala nyo Kalo Kasita nze omukubasinga okola challenge ezo just okugambako